ab'ebitiibwa bangi nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alabye emizannyo gy'aba Ebons egiwerako era nga ye yaggulawo amaka g'aba Ebons ag'omulembe Theatre La Bonita. Omukolo gwali gwa kitiibwa nnyo. Ssaabasajja yawerekebwako n'abagereka ba Buganda Mamasitebya Najjinda wamu ne Katikkiro w'ekiseera ekyo Oweekitiibwa Daniel Muliika. Ssaabasajja ng'abuuza ku Dr. Bosса Olanyi ensonga nyingi ezinnetera okwenyumiriza omugenzi Maama Naaka sibuka mubaka Barnabas wa Ssaabasajja muwenda mute Lindo tugonga nabo ebituzanyuza tuzinira wamu songa n'ebitunyiza nabyo tukalira wamu kabaka waffe tekabonero wandi tuzimba Oluganda ekyebyesimisa ababaliddawo ate bobaawe buli mwana wa Buganda. Wuuyo Ssaabasajja ng'asimba ejjinja ku theatre esinga obulungi mu East Africa, Theatre La Bonita. Kabaka waffe tekabonero wandi tuzimba Oluganda ekyebyesimisa ababaliddawo ate bobaawe buli mwana wa Buganda esanga omanyi obawangobaawe obwendo bwa Buganda. Ladies and gentlemen, His Majesty the Kabaka of Buganda is about to officially inaugurate Theatre La Bonita. Ketra omu ku stars ba Ebons n'akwasa Ssaabasajja switch y'okuggulawo theatre. Ssaabasajja aginyize era theatre eguddwawo. Ssaabasajja azze mu mizannyo gy'aba Ebons emirundi mingi era mu 2013 yasiima n'ajja n'agulawo ogumu ku mizannyo gyabwe. Mu kumwaniriza mwalimu Oweekitiibwa Peter Mayiga atannafuuka Katikkiro, Oweekitiibwa Dan Muliika, era awo yali abuuza ku Dr. Bossa. Wuuyo Kabaka ng'asala akaguwa akaggulawo omuzannyo. Okulaba ekitiibwa kya Buganda kisigalawo emyaka bukadde ate buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira manya tokigirira Buganda yatu tugira bajjajjaffe bali abatusokawo ayagalanga nyezi yabwe kati nange